Friday erugogo emukono kyatambula bulungi kati ku Sunday ekivulu kino kyali kirina okubaayo era nga Ketu ejjudde empologoma y'omu kibuga Masaka bali bagiwadde omulimu era ng'enteekateeka zaatambula bulungi nnyo kuba Ketu tesimbula nga togiwadde zaayo. Kati embeera nga byonna babimaliriza batuuka nga bagenda kusimbula ku Lwomukaaga ekiro bagende nga bayisaamu akasimu mbu ate DPC ekivulu bakisazizaamu ne bitambula bwe bityo. King Sir n'agezaako okwogera ne bagezaako okuba amasimu byonna ne bigaana. Ekivulu kino kati tusooka omwogezi wa poliisi atubuulire ekivulu kino nga lwaki baagaanye King Sir ate ng'e Kampala bamukkiriza n'emukono. Kati omwogezi wa poliisi mu bbendobende lya Greater Masaka eno Afande Twaha Kasirye, sooka owulire bulungi kigambo ku kigambo lwaki ekivulu bakigaanye. Wulira. Twagala okulambika ekivulu kya mwami Saha kye yali yategeka okubaawo nga 23 olunaku olwaleero ogw'12/25 mu kitundu ekimanyiddwa nga Kasambya Playground mu Kyotera District. Omwami ono twamutegeezaako tuyita mu maneja we ategeka ebivulu bw'ati amanyiddwa nga Asiku Raymond ategeka ebivulu bya mwami King Saha mu King's Love Entertainment. Era ono twamulambika bulungi ne tumugamba nti tetujja kuba n'abasirikale bamala ku lunaku olwo era nga kino twakikola mabegako bbanga lya wiiki singa 3 mabega ne tumutegeeza nti tetujja kusobola kuwa bukuumi kivulu kino n'olw'ensonga nti kiri mu kifo ekiri open ekitali mu enclosed place ekyomu kisaawe kiba kyetaagisa abasirikale abawerako okulaba nga tukuuma abantu n'ebyabwe olunaku olwo. So twasinzira ku nsonga eyo saako n'okuba nti tuli bize tuli mu kugezaho okukuuma abantu n'ebyabwe mu kaseera nga kano aka campaigns ezigenda mu maaso era ne tusaba mwami Asiku Raymond abeere ng'afuna olunaku olulala olutali lwaleero nga 23 ateeketeeke nga okulonda kuno kuwedde okwakalulu aka 2026. Omutegesi promoter mwadde amagezi mangu nnyo okutegeka ekyotera tegeka omwaka ogujja kubanga King Sir ekivulu ayina kitegeka mwaka gujja nga akalulu kawedde. Tulonda nga mmeka 15 January kandi wakiteekayo ku Sunday eddako bamukkiriza. Ulira Afande. Kino twakimutegeeza mu budde kuba twasooka kumukkiriza naye ground abali ku kitundu ne baasesinga embeera ne babeera nga balaba nga tetujja kusobola muwa bukuumi bumala. Awo nno ne tumuddamu era nga tuyita mu Inspector General of Police era yawandiikira Asiku Raymond n'amutegeeza ku nkyukakyuka ezo. So tusaba abantu baffe bagendere enkyukakyuka ezo baddeyo bapulaninge buto kulaba nga bakola ekivulu kyabwe nga akawulu ka 2026 kawedde. Kano kwe kuli okulonda omukulembeze w'eggwanga saako ne ba MPs. Kale omwogezi wa poliisi akyatugamba agambye nti bino tebiri mu DPC bino bibadde biri ku mitimbagano atangazza bw'ati. Netuna tulaba bigenda nga birengesebwa ku mitimbagano TikTok n'ebirala ng'agezaako okusiiga DPC waffe w'ekyotera saako na RDC enziro nti bastopinga ekivulu kye. Ekyo kyali mu kukola ali mu kugezaako kubasibako matugambuzi kumuliisango oba kubaliisango ekituufu bakimanyi twabawandiikira era bakimanyi bulungi nnyo nti ensonga twazirambika bulungi eziyimirizisa ekivulu kino olw'ensonga z'ebyokwerinda saako n'okuba nga ekifo bakolera kiri open nnyo oba kyangaala nnyo ekyetaagisa abasirikale abawerako ddala kubanga tukuuma abantu abajja okuba nga basanyuka olunaku olwo. So tumusaba agondera ekyo abeere ng'afuna olunaku olulala oluvannyuma lw'ebyobufuzi. Kati ensonga eyo ku ddoboozi lya byokwerinda lwaki baasazaamu. Kati King Sir yagamba atya? King Sir agamba byonna ebyo nga bemubuulidde ye alumiriza nti Minisita Kasolo yabulimu olw'ensonga ye abadde agenda kutuuka wali atandika okukola ki
King Saha agamba ati awulira gwe abantu bakulonda sente wazikolangamu mbaga kasita imetuzi fa bavubuka tweyi abalala mu abamma emirimu kati n'omulimu gwange oyagala gulinyirira ku myaka egyange oyagala nkole kigwe minisita wekubanye nala DC mukukuta mudumira DPC gisazeemu mukubya amasimu oyo yonna waggulu mumuloza mugenda kutta sente z'abantu w'emutwe gumanye omuntu walwana okuteekawo ekivulu ekyo yebeezeewo awe banne emirimu batunde kamere awe banne emirimu bavuge boda batwale abantu babazze bakole ki awe banne emirimu bakube ebipande awe banne emirimu bakube ebbaana awe banne emirimu batunde ebyokulya ebyokunywa obutebe buli muntu abeere mu mulimu nti okola omulimu gumu bwe gutyo n'owa abantu waakiri bibiri emirimu. King Saha yabadde musunguwavu nnyo. Golowooza gwe wamaanyi asembayo oba gwe wamaanyi lwaki bakuba akalu olowooza gwe wamaanyi asembayo abantu baffe beetegese basenga baffe bambadde batufumbidde emmere batulinze embweno temujjaayo baganda bange kinkoze wimbadde nakola vidiyo nga mbeebaza bwebaza kubanga mazima munda z'omukwano nti mu January nakola show nebeera nnungi naye ne wabaawo ebitagenda buki bulungi ningamba kankole show njetegekere nze kennyini era abantu ababadde mu show yange ndowooza bali shuwa nti enteekateeka ya leero yabadde nnungiko okusinga ku yasooka kuba neekwatiddemu namekinze shuwa buli kintu kiba in place bannange oluusi tuba bakkakkamu ne wekkakkanyamu naye mwagala otupangulula waya mugera tupangulula waya mazima n'otutuga mu tutuge. King Saha ayogedde bwe bityo omukulu Minisita Kasolo bwe yabiwulidde naye n'atubuulira yakimanyiiko kyekyogaana ekivulu kya King Saha ekyotera. Omuyimbi yaddaatimbye ebipande ng'agenda kuyimba leero ndowooza oba yalemereddwa wati bamusasudde oba ki kati ali agamba Kasolo yaganye ekivulu kyange nze ntegeka bivulu oba watidde nti abantu tebajja kuyingira oba kiki ebyo bikwata ku ggwe bulijjo ng'ayimba tetwagala beekwasa ekintu kyonna bakkirize tukabasiige kubanga bbiri abiri mu gumu tebakoledde bantu nga babalonzi. Kale ye Minisita Kasolo bw'agamba King Saha agamba nti ebbaluwa yaziwaayo naye DPC naleeta ebbaluwa ewuwo n'ozisayininga n'ompa olukusa lwaki tewakingambirawo mu kusooka nina sigini kyayo DPC kati no temugenda kutta zange temugenda kutta sente zange era mpozi munga munzise era naye muliba munzise mujja kunzizeera eyo gye mungoba temugenda kutta sente zange ggwe. Minisita Kasolo naye nereera akedde okuba ate nga addamu ebigambo bya King Saha n'oluyimba lwe yamukubidde wulira bw'agamba ng'agamba Kasolo mbumuganye ekivulu kye kibadde kya ggulu nze n'ebivulu sibimanyi kakati simanyi oba yabadde abadde atya oba yabadde mu mbeera ki simanyi naye nze ne ndowooza nti era munnaffe ono ye yakoze eki yamutuma nti banoonya ekyonoona Kasolo kibakoze eki kati ali awo akaaba bukaabi Kasolo yaŋŋanya ekivulu ize mpulira ebivulu nze ndi saabavulu ndi bize noonya nkulaakulana y'abantu naye ali eyanyononera linnya ambanvuma bo bavuma buvumi bampemudde bakoze eki naye nze ndi mukulembeze w'abantu kubawemula naye Mukama abasaasire kubanga nze kubavuma kabavume naye kasi abantu bagenda kumpa akalu boka basigaze gumu gwa kuvuma bavume ali n'agamba ki Mukama Katonda yabatutondera kutuvuma kabavume olaba bavuma Pulezidenti Museveni nti ate nze nga bamuvumye kabavume mune ekyo kyo kibaapatana kuvuma buvume bantu. Aya basi byebyo nno ku lutalo lwa Minisita Kasolo ne King Saha. King Saha nga bw'ali omuyimbi kiki yakoze obusungu bwonna yabutadde mu luyimbi.